watandika olugendo mu Katonda towanika, tuuka n'ensonga gituuze. Watandika olugendo mu Katonda towuliriza bigambo by'abantu. Bano baleeta omuzibe w'amaaso nga tebamutwala w'abasawo abagalongoosa abagakalakata, bamutwala mu lukuŋŋaana lw'enjiri ewali Yesu. Bayibuli egamba ne bajja, okujja n'okutuuka bya njawulo. Kyovudde owulira nga bagamba ne bajja naye ne bakwongererako ne batuuka. Bangi abasimbula naye ne batatuuka. Nkwebaza kubanga wasimbudde n'abalala naye tebaatuuse. Bw'oba olina ekintu ky'ogoba wabawo ebintu awo ebikuwugulawugula. Kulangadde kuleha bannange sooka ojje ombuzeeko nnyo olimba naawe. Naakuzza mu lwali ogenda okukebera ku ssaawa nga lankyawe naatera okugwa nga naagenda enkya. Okujja si kwe kutuuka. Maakinga ennyiri Bayibuli eno ogiraba teyateekamu kintu kitaliiyo. Byonna nga bwe yabiteekamu gyebiri. Makka 8:22 ne bajja ekyo kimu ne batuuka. Ebyo bibiri. Ne bamuleetera omuzibe w'amaaso. Ebyo bisatu. Ne bamwegayirira okumukomako. Ebyo bina. Waliwo abajja ne batuuka naye ne batateekayo nsonga. Guloza bw'ojja n'ogenda ku dduuka n'otuuka ku dduuka naye n'otasaba ky'oyagala okifuna. So okujja kulala, okutuuka kulala, naye n'okuteekayo ensonga kulala. Naye ate ne bakimanya nti ate n'obuntu bulamu bwetaagisa. Gwe Yesu oba onoomuwonya muwonye naawe. Totulwisa. Ono oba onaamuwonya naawe muwonye. Batugamba owonya amaaso. Uyo. Si bwe baakola. Ne bamuleetera omuzibe w'amaaso ne bamwegayirira okumukomako. Situganye ensi ekukubye naye bw'otuuka mu maaso ga Mukama weegayirire.